So tugenda tandi nakwasa ekitongole ky'obuwangwa ennono n'obulambuzi mu ssaza ly'e Kyaggwe. Nina essanyu lingi nnyo ssebo Honorable Mayor waffe okulabika nti otwaniriza ku Festino City ate ekifo eky'ebyobulambuzi. Bano be bamu ku bannalulungi b'ebyobulambuzi abaavudde mu ssaza mu magombolola. Era ssebo nga ssentebe w'enteekateeka abaana bano bazze nga bangi mu bootcamp naye twatandikiddewo mu interview. Ekisooka twakulembezezza nnyo empisa era n'abalala ne tubagamba nti nedda olw'embeera wano tumuyiseewo kugenda ku mutendera omulala. Bannalulungi baffe tubaaniriza tuli mu kawaayiro akalambula Kyaggwe lambula Buganda. Muwulire emirembe mwebale nnyo. Owa Festino City Mukono mbaniriza mwenna ku Festino. N'olwekyo olwaleero ndi wano singa chairman wa boodi y'ebyobulambuzi mu ssaza ly'e Mukono kyokka, naye era nga nannyini kifo eky'Omukono kye mwasazeemu okujja okulambula ku ebyo ebifo ebirala mugenda okulambula. Twagala ekifo kino kibeere ekifo ekyo ekyokulabirako wano mu Uganda mu bintu ebikwatagana n'okukuuma obutonde bw'ensi ate n'okubukozesa ku byobulambuzi. Era bwe mugenda okulaba wano y'ennyanja gye twasima erimu n'ebyennyanja. Mugenda kulaba abagenda okutambulira ku zip lining ate nga kasani nammwe mugenda kukyetabamu. Ekyala mugenda kutambulira ku bwato. Waliwo n'emizannyo emirala gye tubasuubira okukola ng'okuvuga obugaali. Twagala okulaba nti mutandika okuva wano nga mufuna confidence ey'amaanyi gye mwetaaga nti buli kimu musobola okukikola. N'olwekyo n'olw'ensonga eyo wano wetutandikidde ebintu ebimu bimugenda okuyitamu nga musoma naddala ebya challenge obulamu bwammwe. N'olwekyo mbaaniriza. Goma mituba mwenda nange naisimu okubeera wano ku Festino onalibutweyanziza yenze maama wa kampu era nange ndi musanyufu olw'abaana baffe bano abayiseemu tuuka kuli nekkula ate nga tukyeyongerako baana bampisa abayiseemu era twebaza Katonda nti bali wano bakyayongera okuyiga n'okuguka monna babaweereza n'abategesi bonna abakiyimiriddemu naddala mukama waffe Mwami Ssekabembe tukwebaza na buli muntu afubye okulaba nga ateeka omukolo guno kukulabira tweyanziza ku batesitesi b'enteekateeka z'omwaka guno tuwano ku Festino okulambula ekimu ku bifo by'obulambuzi bye tulina. Kyaggwe ssaza lijjudde eby'obulambuzi bingi naye ebisinga obungi badde tebitumbuddwa jjo nga twadde tubisomako mu kampu mu bootcamp tetulina eby'obulambuzi bingi nnyo naye tebitumbuddwa. Emu nga mubadde nga mubiraba naye nga temitwala ng'ensonga. Bwe tulina Festino kyekimu ku by'obulambuzi bye tulina. Oba oliawo tekyatandika myaka gyadda nekigunjiziddwa nekifuuka eky'ebyobulambuzi. N'olwekyo tuba mukisa okulambula olwaleero Festino eky'ebyobulambuzi ekyagunjizibwawo abagenda kuseza mujageraageranya ekyobutonde n'ekyebyobulambuzi byonna bibeera bifuuse bya bulambuzi ne kino ekyagunjizibwawo. So bwe tunammerako kampu eno tujja twongedde okuyiga ebyobulambuzi ebyenjawulo era tuteekateeka okukola magazine egenda okuba nga erombojja ebyobulambuzi bye tulina mu ssaza Kyaggwe kubanga Kyaggwe alina ebyobulambuzi biyitirivu nnyo naye byonna bibadde tebitumbuddwa nga bisirikiddwa. So twagala okulaba nga tuggusa oluyimbi lw'okutumbula ebyobulambuzi mu Kyaggwe. Olwaleero tugenda tutandika ndowooza ne boat riding. Tugendagenda ku nnyanja seyeeyemu okwo tetugenda otandika nayo tugende mu activities ezinaddako gyetukuba tujja ekidaika nga 5 butasukkawo olaba nga tukwata ebifaananyi byaffe ng'obudde bukyali bisaana. So tugende so that's our submission. So that is the submission of Obana. Introduction. Alunga na Mukasa Dafi. Nsanyuse nnyo kubanga nze omu ku bannamukisa abayitamu okusaza Kyaggwe bwannalulungi bw'ebyobulambuzi era nga mbeera kyetume. Nze Nakyeyune Sise
muwala wa Ssemanda Lezias Namataba. Ndi musanyufu nnyo nti nayitamu ku mpaka za Miss Kyaggwe Tourism era nga nze omu ku bakyali mu kampu. Bannaffe bangi nnyo bavuddemu olw'empisa zaabwe olw'enneeyisa yaabwe naye neebaza Katonda nti nze nkyaliwo era nkyakiikiridde ekyalo kyange eky'Namataba. Nze Bampitana Mayanja Esther nga nva ku kyalo ky'Namataba. Nze Bampitana Mayanja Esther nga nva ku kyalo ky'Namataba nga nange nze okwetaba mu mpaka zino eno ez'Abannalulungi okuyiga ebyobuwangwa byaffe n'ennono kuba baana bangi eyo bali eyo kati bamanyi byabuwangwa byabwe. Nankasi Erina z'omu ku bannalulungi abakyali mu mpaka za Miss Tourism and Culture Shakira. Nga ndi musanyufu olw'okuba nga nayitamu ku abo abasatu abaalondebwa nga nva ku kyalo Nnyenje. Smile. Bagenda bayiga. n'abatimu okutemula abantu ne basuula mu bidiba ebyaliwa kati n'olwekyo ne tusalawo tulabe nti ekifo kino tukitereeza ne tuba nga tekikyatiibwa ng'abalabi bakityanga ate n'ekyala ntugamba katuteekewo akayanja kano kasobole okuteekamu ebyennyanja ate n'ekyala kafuuke ekyobulambuzi eri abalala era ensonga lituziwa nekyala okulaba ntukuuma obutonde bw'ensi kubanga bwe tuba nga tulina amazzi nga wano owulira n'akawewo akali wano nga kanjawulo osobola okukubamu akafaananyi abalina amayumba wali embeera gye balimu bali mu bulamu obwanjawulo kubanga omusana guba gwaka nnyo wano basigala nga nga wannyogoga nga wali kuulu. Ekirala twagala okusikiriza ebinyonyi era tukakasa ebinyonyi bingi bijja kujjanga wano kali musobola okulaba ebyo singa tubadde tubakubuulira ku ndegeeya ezo ne mumanya ezibeera buli ndegeeya ebeera n'omukyalo omu ate omwami yakola ekiyumba nasobola okusikiriza enkazi okujja kati bakola ekiyumba kyakiyumba ekyo naye ebirala bitusobola okubagambako wano nti twandyagadde okulaba nti obutonde bw'ensi tubukuuma ate tubukuza nekyo tukyasimba emiti mingi tugenda okwongera gino gye mulabamu olwaleero namujja kulaba palm trees nyingi n'ebirala nti mu maaso abantu baffe tebajja kukoma ku kyakulambula kyokka naye ojja kujjanga wano ng'ojjayo ekyennyanja nga kisambagala nga bakikolerako wano naye kati singa twabadde nga tutadde ekimu ku activity twandibadde tujja n'abalobi nemusobola okulaba ebyennyanja kubanga genda kukaato nogenda kuisipula tukola nga tufaayo nnyo olwakukoleweke nnyo nesala ekkubo liri ow'amazzi oli sitede ani ali ku mwana ono
Musajja mukoze ssente. Tambulira na mmaali. Kabooni tutagenda. Kulabaawo. Kuyimirirawo. Wait. Come on. Okay, I want the head this way. But he doesn't fix his phone. Operator has not been picking. So I don't know which surveyor now he's using, but the last time Subuka told me that as if Kangabe had got another survey. So that's a bit of Unataita jajja we bamusuuta gona atera oyita. Buli omu awe munne. Who is starting? Okay. Kimala. Buli omu awe munne. Okay. Yesitemu endo katono. Ate kali ke kabadde kanyuma. Okay. Kimala. Yes. Are you ready? Okay.